kati munnange tweyongerayo maaso n'olugero lwaffe kati omukyala bwe bafuna accident ye yayisibwa bubi nnyo gayi n'agivaamu nga alina just cuts nga talina wadde internal bleeding baba kati munnange oluvannyuma lw'okugoba mukwano gwammwe so omukyala bafunye accident mwami bamuyise mutamuwala wamukubidde essimu agenze batuse mu ddwaliro atunuulidde mukyala we ng'ali mu state mbi nnyo basawo bakole kye basobodde ogugwa kusasula bbiiru nga poliisi ejjange eyagala mbu omusajja akole statement balowooza yadde mu mmotoka nga bagamba bannaye nze saabadde mu mmotoka mukyala wange yadde agenze ne ba girls out simanyi who was driving nga bamugamba nedde yadde agadde musajja ate yadduse kusini teyasigaddeko tumwagala kono kambuuzeko bakwano ba mukyala wange bamanyi ani yabadde mu mmotoka ajja banyonyole what happened ng'abuuza bakwano ba mukyala we nga bamugamba ffe tetunnamuvugako bwe twamaze pate literally yagendako ku pate yaabwe n'agivaako n'omugamba ffe yavuddeyo ddadda ku pate bda tumanyi yazzeeyo yatugambye mulina gye mulaga kumbe wa omukyala ali mu bibi nti awo tetumanyi yamuvuze n'okujja tyabadde mu mmotoka gye tumanyi so aba yafunye taxi owa we can't tell sorry kati munnaye omusajja bimusobera ng'abivaako ng'agamba wayinza basooke bajjanjaba omuntu by'emmotoka tunaabiraba oluvannyuma nanyini waana bayagadde okweraga ng'ajjanjaba mukazi okumala ebbanga omukyala ngambye maze emyezi nga 8 mu state mwendi emyezi ena egyasooka omusajja yali afaayo fifi nga nzijanjaba naye after some time omusajja yakizuula emmotoka yali yaani era namanya nti gwe nali naye tayina jja mu ddwaliro we yali n'amugamba wali okola ki mu mmotoka y'ono emmotoka yo wagireka wa ono yavuga alina gye yaleka endowooza emmotoka ye n'adda mu yooli n'amubuuza ye enkolagana ki gye mulina musajja olw'obusungu n'agamba akale najja alumba eneiba okujja ng'omusajja oyo ne mu nkikomera yavuddemu omwo mwe yali abeera ndowooza yagamba oba omukazi afudde n'adduka so bange ebyo lyayitawo uno ate namanya agenda okumanya abuuza omukyala ajja ku kikomera bagamba nenjagala omwami gundi bamugamba ye gundi yasenguka emwezi nga 2 emabega n'addayo mu ddwaliro n'abuuza mukyala we kiki kye nnakukola obuzibu bwange n'ensobi yange yali luddawa sendangako sikuvumangako sikuyisanga mu maaso tonkwatangako na ssimu waliwo ekyatuukawo n'otoŋŋamba nina obunafuwa w'otaŋŋamba omusajja olwo ali haati omusawo n'omugamba tayogeza mukazi mulwadde amuwemu obudde bajja byogerera eka gayina ddeeka ng'ennaku emuluma amawulire gaatuuka ne ku bakadde b'omuwala nti omwana mwe yali ayendera mu bufumbo bino abantu bye bafuula abatukuvu ennyo nnyo bali bamuwadde n'ekifo mu kereziya omukyala ku kakiiko k'abafumbo omusajja atuula ewuwe muwala we mbu n'amusanga mu mbeera etali nnungi omwana n'ayogera ntate n'amugamba baddadi I one time told you nti mami n'emikwano nze gye sitegeera and you said those are her friends tosobola kuyingira mu bakwano ba mami kubanga wali waddemu kuba ne bakwano be so I don't know what is going to happen kati omusajja abeera awo ng'agenda ajjanjaba omukazi angambye amala emyezi nga 3 kwena ku kitanda ne bamusiibula ddeeka 3 enaawo bamuzze waka ali mu vegetable state wakukyusa wakutuuza wakuliisa wa mu wheelchair kati omusajja ono munamugamba ebbanga lyemmaze yakoma omujjanjaba gayi obusungu bwamuyitirirako obungi because nti gayi yajjanga omujjanjaba omulongoosa biki ng'amugamba ng'ebigambo byamugamba bye bimu buli lwajja mu kisenge kimwe bamuteeka kozi gayi erasola mu kisenge kira nono mu kisenge kira ng'akomyewo waka mbu nga wajja mu kisenge amugamba nkujjanjaba ndiirira ebbanga liwanjagala nga sirina kyendi nga ndi mwana nga ndi student omwavu naye mu bbanga eryo tewampa ku ssente zo wabula wanjagala nga nze nsonga lwaki nkujjanjaba naye nkulinako obukyayi wantama nakukyawa siri kusonyiwa omukazi angambye fifi omusajja nga buli watungira mu time nyere eddagala mwalireetera mwannongooseza mwannaaliza nga bye bigambo byaŋŋamba angambye natuuka time nepulya ng'omutima gunzitoye ne mugamba ntwala nsuula eka mu bakadde bange omusajja n'amugamba tuzijja kutwalayo beerawo wano nkeere nga nnyambale ŋŋende mu byange naawe enzire oteebereze nga gye mba nvudde nkunaaze nkukyuse pampa zo nkulabirire naye ng'okimanyi nakukoowa ku ntobo y'omutima gwange aŋŋambye nalumwa obulumi bw'okubeera nga ndi mu tocha eyo n'okusinga accident
Kuba mukazi agambye natuka time nenzikiriza nti state mwingendo okubeera for the rest of my life I think. Kubanga nali mmenyesa amagulu gombi. Ng'omugongo gunnuma okufa ekigumba nga teri nayunga. N'asaba omwami nkwegayiridde. Kkiriza abazadde bange bantwale. Musajja namugamba kijja kusoboka. Omukazi angambye Fifi omusajja yantokyalinga mentally. Ne mubuuza ekibuuzo kyange muno mwesisirikira wali oyagala akukolere pate. Because, I mean, let's be real. You had an innocent soul. Ate nga ne bwali omuhati nga tewalinaawo nsonga ya muggundu kuweekutte. Why didn't you let this man go officially? Kati omukazi era bamusoseko n'atumya family ye n'abagamba bannange mwami namuleta mu ddiiro amwambaza biki mbadde nsaba muntwale munzijanjabekeeko omwami anzijanjabe nnyo alina okukola amucreatingira excuse. Omwami n'agamba abakadde temumutwala n'abagamba bwe nali mu bufumbo nga ndayira n'omukyalo oyo nalayira mu bulungi ne mu bubi kati kuno bwe bubi asigalewo omukyala wange nja mulabirira nja kuteekako omukozi omulala anaamuwanga eddagala ebyokumunaaza kumwambaza byange mubindekere. Omukazi n'agamba famire ye bannange omusajja mutikuleko omugugu n'abagamba omusajja ono mukazi wange namuwasa mu mundekere. N'asigala wawakaawo. Gayi n'asigala ng'alabirira omukazi ono. N'amutwala nga mudwaliro ne bayunga omugongo. Omugongo ne gumala ne guyunga. Natandika okubanga yeetuuza, yeesindika nga onoba omulwadde nga osimba emikono ne weesindika amagulu nga gakyali mu bisementi. Ng'atandika okusimba emigo nga Gayi yadda angambe Fifi Gayi yaddanga naye nga ntya n'omutunula mu maaso. Ng'atya n'omutunula mu maaso ku bye nakola. Naye ngadda nannaaza nanyambaza nankwasa emigo ne tugenda ne tutambula evening walk eyo. Ng'amutwalira ddala ku kikomera kye ky'omusajja we bwe yalinga akukutira n'akafa ngambe ke baali basisinkanangamu n'omusajja oba yabimunnyonnyola at the end of the day ngambe namubulira mazima nga mpulira omusajja ono tagwanidde kuba mu maaso gange namubulira buli kimu ankyawa agende nga okuba nti mulabako oluvannyuma lw'ebyo byonna bye mukoze nga kinnuma kinzito okusinga biri. Nga Gaaya amutambuza n'amutwala ku kikomera ne bayita ku kikomera n'amutwala mu kafo gye baatuulanga n'amugamba tuwummulireko wano. Ng'amubuuzanga nga batuusa wano mwasinganga kuli awo ki. Ng'akimutumiza omukyala bamuwa ng'alya. Angambye Fifi kibi nnyo mu nsi muno okukola omuntu ekibi nga talina kye yakkola. Nejjusa ebbanga lye namanyirira omusajja oyo n'okumujooga nejjusa buli kintu kitakyakyuka. Angambye natuuka time omugulu ogumu ne gusimba n'ensigaza ogumu era ogwo ogumu nakati tegutereeranga era gwo nkyasimbamu omuggo. Angamba Fifi nzigwawo nkogga nzigwawo ate nga nawona okusinzira ku bwe nali bati nkogga nzigwawo munda nina ekindya. Yasaba omusajja batuule bategeeze family amuwe divorce nga family tegenda kunenya musajja. Omusajja yamugamba tewali divorce. Beera mu bufumbo buno mu bulungi ne mu bubi. Kati ne batuuza meeting y'abaana bakuba abaana baali bategedde. Omwana n'agamba me I knew and I told daddy and I warned mommy but no one paid attention. Tata n'abagamba nze ne mama mmwe mpaka kufa teri kwawukana. Zino z'ensonga endala z'oteekeddwa okumanya. Mwe bawalamu abali after money nga mulowooza nti omuntu okuba obulungi ayina kubanga ayina ssente nga ssente kye kitegeeza omuntu okuba n'eddembe mu nsi. Bw'olaba ng'ozivuddeko toddanga wano n'otuleekaanira mbu omusajja yakuzaddemu n'akusuulira omwana. Gwe muwala gwe akyali mu maka g'abakadde bo ng'okyali ku ssomero okyasoma. Si nsonga naye ng'omanyi nti tonnatuuka kwesalirawo. Ng'omanyi nti wo famire yonna gy'ovaamu bakyakufuga bufuzi. Wuliriza n'obwegendereza mulekerawo okujja wano nga mutuleekaanira. Ng'obwasinga omaamu mubwesindiseemu nga mulaba. Ensonga esooka. Gwe bw'otunulaatunulamu ng'olaba sukulu fiizi w'abakadde bo gwe bakuteekamu. Omusajja akusisinkanye n'akuwa emitwalo 2 nga gisinga akakadde mukadde okaakuteekamu. Genda n'oyo w'ebiri totuleekaanira. Omwana myaka 15 okutuuka ku myaka 18 oba otegeera ng'omanyi ekyokukola oba oyawula ekibi ku kirungi baba tebagenda kukuteekamu mugwa bakusike busisi bakuwalulenga mbuzi buli kyokola oba osazeewo. Tosuubira nti waliyo omusajja gw'ogenda nga weemamaalizaamu. Tosuubira nti waliyo omusajja agenda okubaako kyakuwa akuwe kyabwereere. Buli musajja yenna ekirungi mma mu byogera muteeka ssente w'olaba. Buli musajja yenna ateekamu aba ayagala okufunamu. Temusuubira nti mugenda kulya ssente z'abannammwe mulowooze nti muli mu kulya z'abannyinammwe. Mukozese amagezi gammwe n'obwongo bwammwe Katonda bwe yabawa musobole okuba ne better future ennungi. Ekigambo future ku mukazi ye mulowooza kitegeeza ki? Ekigambo future ku mukazi
Omuzadde yenna okuteeka mu ssomero okusoma. Ensonga enkulu teba yakunoonya ssente mbu obeere awo noonye ssente. Omwana omuwala future ye eri mu musajja. Omwana omuwala lwaki bafuba nnyo okulaba nga bakubeerako nnyo kubanga ne bwe tuba tuli mu maka gye tukulira. Embeerako gye babeera ku mwana omuwala si gye babeerako ku mwana omulenzi. Omulenzi yatondebwa nga ye munoonyi wa ssente. Omuwala yatondebwa ng'alina kufumbirwa. Ekikubeezaako ennyo omwana omuwala abazaddewo ne baba nga bakuliko nnyo. Nga baagala spendingewo time otuuke ku musajja ow'ebirooto byo omutuufu atali wakubamukirako. Kati nga tonnanenya abasajja wulira na bino. Omusajja mmese eyingira mu buli kituli kyerabye. Omusajja jjenje likaabira mu buli kituli. Omusajja mbwa zibeera mu ggobe embwa 5 nga zonna nkazi ng'ennume erimu emu. Kati gwajjanga n'ovubuka n'ojjanga weemamaaliza ku basajja ng'olowooza mbu ogenda kuba omusajja akuyinako ekisa. Bali basajja ba mirundi eki abakuyinako ekisa kitaawo ne mwannyoko abasigadde tebalina bwe bakuyita. Abasigadde tebalina bwe bakuyita. Gwojja kulowooza mbu kubanga omeze ebbeere ku kifuba nti gw'osoose okumera mukwana amabeere twagamera ne gaggwa. Ojja kulowooza nti gw'ozze n'effiga mukwano ffiga twabeera nazo. Ojja kulowooza nti gw'osoose n'akabina mukwano twalina endoddo z'obubina. Buli musajja gw'osisinkana ebweru nga si mwannyoko nga si kitaawo tolowooza nti ogenda kulya ekikye olye kyabwereere. Kati emyaka gyo gikukulembere bulungi either kusindika mu bwannakyeyombekedde mu bwesinga omumaamu oba okubaako we gikuteeka nga waliwo omulamwa. Kozesa bulungi emyaka gyo n'obwongo obwo ffe temuddamu tuleekaanira. Ekyokuba nti muli bakazi bannaffe tekitegeeza nti tetumanyi bibi bye mukola. Ekyokuba nti twogera ku bakazi bannaffe tekitegeeza nti tetumanyi nsobi z'abasajja. Naye teweerabira buli muntu yenna kyali mu nsi muno kyateekateekebwa mukazi. Kyonna ky'oli mukazi ye yakikuteekamu. N'oyo omusajja azaala n'asuula abaana n'agaana okulabirira mukazi we yakuzibwa mukazi yamuteekateeka ekyo. Omukazi eyateekateeka obulungi era ye musajja ayina famire ye ng'ali mu kugirabirira. Oyo kitegeeza omusajja nyinaawe aba yamuteekateeka bulungi. Tewali musajja agenda kukufunako kisa nga si mwannyoko gw'ozaalibwa naye. Tewali musajja gw'osuubira kuwa siringi ze 2 olowooze ng'ogenda kuyina ayina buyinyiyinyi ng'ogenda. Kati mulya ssente z'abasajja nga mukimanyi nti muyina okuzisasulira. Mwe muyina n'abaana ez'ekisa ate mwe mwegabangula biki? Bamikwano ebintu byammwe bino mubifunire ekisaanikira mu bisaanikire naddala nga temunnatuuka mu myaka gye muyina kubiteeramu. Abasinga abafuuse basinga omumaamu abamu ku mmwe mufuuse lwa basinga omumaamu ku lwa myaka mito gye muyina. Mwatandika muli muto. Obuwala bwe bukolerera ky'ogenda okubeera. Obuwala buli lw'obukozesa obubi. Buli lw'okozesa obubi obuwala bwo. Mukwano obuvubuka bwo tebuli mu future. Tuyita mitendera gya mirundi 3 nga tukula. Obeena. Tubeera abaana ne tuva mu bwana ne tufuuka abawala. Ne tuva abawala ne tufuuka abavubuka. Ne tuva mu bavubuka ne tufuuka abantu abakulu. Ne tuva mu bantu abakulu ne tufuuka abakadde gy'emitendera 5. Kyokka emitendera 5 gyonna. Emitendera 4 obuwala bwe bugikolerera. Obuwala bwe bukolerera emitendera egy'ene egisigadde. Kubanga ogw'omwana tetugenda ogw'omwana gukakata ku mukaddewo. Mukaddewo buli lwakulerera wano. Nakufuula ow'ekitalo ennyo manya nti byonna abittattanye. Kati kanjogereko ku basinga omumaamu abaana ba mu maka nga mulina ensonga ez'abajja mu maka. Gwe bw'oba ng'olisinga omumaamu nga wano ba mu maka ng'olina ensonga ez'akujjayo. Mazima ng'olina ensonga etegeerekeka mu bantu. Gy'owaayo ne mukazi muno n'owulira nga kimukutteko. Ng'owulira tokyetaaga bufumbo. Ng'owulira wakuwa kibayita ekitonde kye bayita omusajja ku lwoli gwe wazaalamu bye yakukola. Tuyambe otukolere ekintu eki. Bannange mutuuze abaana bammwe mubabuulirire. Abaana muleme kubakuza nga mubakyayisa abasajja. Abaana muleke kubakuza nga mubakyayisa bakitaabwe. Ziri ensonga zakutuusibwako gwe n'ebbaawo nga bwe mwasiimagana tezaatuusibwako mwana. Mulekeraawo okukyayisa abaana ba kitaabwe. Omwana ne bw'omukyayisa kitaawe emirundi 10 guli guba musaayi gwe gye baba baamuzaala era ojja kwewuunya
nga bukedde ku makyanga akugamba nti nze njagala kulaba kitange nze njagala genda waffe kubanga gwe toli wa kika kye abaana mubakuze bulungi mukyuseemu ku nkuza gye mubadde mukuzaamu abaana immwe basingo maamwe abalina ensonga ez'abajja mu maka mukyuseemu ku nkuza gye mubadde mukuzaamu abaana bammwe omwana ne bw'ona omukyayisa kitaawe ne bw'ona ovuma kitaawe ebigambo asigala kitaawe asigala ye yakuzaalamu omwana oyo tagenda kukyuka ne bw'ona okola otya guli gusigala musaayi gwe bakazi bannange muyige ku bugumiikiriza mwamava mu maka nga temulina nsonga muyige ku bugumiikiriza tewali kirungi kyogenda kufuna nga tokifiiriridde olaba ne gye mugenda okufuna ssente mubonaabonerayo ne babakola ebibi nga naabikukola talina bwakuyita takuyinaamu mwana tomuyinaamu magoba gonna naye naakutulugunya naye nga tewagaana ogumiikiriza gy'olina future omukazi yenna buli lwakola ate munnange ebiseera bye ebirungi bibeera mu mwana we kintu kyonna okubeera n'omugaso buli kintu kyonna okubeera n'omugaso buli musajja yenna gw'olaba alina omugaso ng'asobola okubeererawo famire ye abo abasajja be munoonya abalina omugaso baakuzibwa bakazi abalina omugaso abo abakazi abaabateekateeka baali bategeera omusajja eyakuzaalamu n'akusuulawo kitegeeza nnyina yali tategeera ekintu kyonna okubeeramu omulamwa kitambulira ku mukazi mmwe bakazi mmwe mulayika temumanyi buzito ki bwe muzitowa naye bwe munaabutegeera ensi ejja kutereera baana mwesaalako ebamukutte mukwate wajjo leero lwasinkanye Mr. Bobi Wine kati kyesimanyi bamukutte addayo era nsonga kye zimukwasiza awo sigenda kugenda nnyo balina obuyinza bwabwe okumukwata naye kyemanyi yandeba diversion toyinza kungamba olwaleero asinkanye Mr. President wa Bobi Wine ate lwe bamukutte watika nayidu tukusibalinga baana mwe bano Kampala basibira ddala bayiza we Kampala basiba